Yes, mpola mpola atukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya eddoboozi bampita ntambi kimso Rich Boy Maxode Junior. Webale kuba nti otambula nange webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe atanaba kuba nti osubscribinga nkusaba genda mu maaso n'osobola okuba nti osubscribinga tutambule ffenna mpola mpola. Waliwo olutalo luvudde mu music industry lugeze mu politics, olutalo lusinzidde mu Central. I don't know what exactly happened between Honorable Katolu Bwama and Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu, our People Power. Now, the battle yatandika last week on a certain television show. Even today, this battle is still continuing day by day, and I think this battle is growing day by day. Simanyi kyonna tuli baana bandongo twalibadde nga twekwatirira naye ate kino kirabika kyasusewo ku kyo. Katolu Bwamavudde n'agamba nti kyanaku nnyo okulaba nti basindika omubaka ne Buganda okuleeta n'okususuta omubaka atalina mulamwa. Agamba nti Bobi Wine takwalifyinga kuba opposition leader kubanga goals ze na aims ze za njawulo. Agambye nti ebintu ebisinga omukulu ono abyogera nga amaze kubalaata, abyogera ng'oba oliawo ali under influence. I don't know which influence oba influence. Naye agambye nti ebintu ebimu abyogera ng'ali under influence. Avudde n'ategeeza eggwanga nga abakulembeze ba People Power especially mu Buganda okuva ku mukulembeze waabwe paka ku MP bonna bwe bamitinze omukulembeze w'eggwanga era baguliddwa obusente obutono buli mu miliyoni 2. Avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine aleke kuwudisa abantu, alowooze nti oba oli alina omulamwa gw'atwalako eri abantu. Agamba nti ono muvubuka talina mulamwa era ng'amalira abantu biseera. Avuddeyo n'awera n'agamba nti bw'otunuulira ebintu byonna byakola nti Bobi Wine okumala okugenda ku hospital okwekalakaasa okuta abaana yamaze kuba nti asindiikirizibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Munyagwa, ng'agamba nti Munyagwa ye yapisepise Bobi Wine okuba nti agenda ku hospital, otherwise omusajja ono tabadde willing kuba nti agenda ku street. Era nga bwe yakyogedde abakulembeze abamu abakulu mu kibiina kya People Power basobodde okuba nti bamwegattako era nga system yagenze mu maaso n'okuba nti erabibwa. Ajjukira olwabadde olunaku lwa jjo ne leero Bobi Wine yagenze mu maaso n'okuba nti agenda ku State Square n'atandika okwekalakaasa era nga bigambo bingi boolyawo ebyayogeddwa mpola mpola. Bobi Wine yasobodde okuba nti akwatibwa n'aggalirwa era nga basobodde okuba nti era bamuta ne bamuvuga paka ewuwe mpola mpola. Katolu Bwamagamba nti Bobi Wine byonna byakola abikola because anoonya malya ga nsimbi naye nga talumirirwa muntu wa wansi. Era avudde n'agamba nti yetondera Kano Dr. Kano Kizza Besigye olw'okuba nti oba oliawo Abaganda n'Obuganda basobola okuba nti bulwezinga omuntu atalina kigendererwa, atalina quality za kuba nti afuuka leader okujjako okuba nti oba oliawo yenonyeza bibye. Honorable Katolu Bwama abadde ku Urban TV ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ramiti Miles oba Miles Ramiti. Yes, avudde n'ayogera ebigambo ebirala n'agamba nti Bobi Wine amala ebiseera bingi ng'oba oliawo apromotinga ekimotoka kye, emmotoka ye empya yes eya bulletproof. Era nga Katolu Bwama avudde n'agamba nti kino ekimotoka eno emmotoka si kimotoka, kise kimotoka mbwe ekimotoka kya Bobi Wine kya second hand. Wanano simanyi obusungu gye buvudde n'avaayo n'agamba nti Bobi Wine bw'abanga oba oli alumirirwa abantu ye aveeyo akwate mukazi we ye kayisa akakazi. This thing kino ekintu kinyiziza nnyo, kino ekintu kinyiziza nnyo ddala. Like we tubanga tukola ebintu ebirala tutandika okurespectinga abantu abalala, especially when it comes to relationship matters. Toyinza kuyita mukazi wa muno kakazi alina ensonga lwaki yamufuna nawe n'ofuna owo, oba mutono oba munene oba muddugavu oba mupya oba muwanvu, ye abalina ensonga lwaki yamufuna. Me I myself I don't support this ng'omukulu kyeyayogedde era ngenda kusaba ab'obuyinza baveyo bagambe ku mukulu ono yeekomeko oba yeetondera omusajja, otherwise kibadde kikambo ennyo. Alubwamagamba nti Bobi Wine abadde aliya ssente era ng'ekigendera ky'opposition kye
sikyakuba nti kununula abantu wabula kyakwegagaaza ng'omuntu era avuddeyo neetondera Honorable Katolu Bwama avudde n'agamba nti avudde neetondera Dr. Kano Elizabeth n'avaayo n'agamba nti abasonyiwe kubanga Obuganda bwagenze mu maaso n'okuba nti bulya mu Uganda olukwe n'okutandika movement oba oliawo gye yatandika edda. Bobi Wine agenda mu maaso n'okuba nti akutisizingibwa okuva lwe yajjayo omusango mu kkooti ng'agamba nti oba oliawo kkooti za Uganda tezikola ate nga mu kusooka yavaayo nategeeza eggwanga ng'omusango guno bagenda okuguwangula nga bamaze okufuna byara forms ezakozesebwa mu kulonda. Wano nno abantu bangi batandika okwogera ebintu ebyenjawulo era nga kiteebereza okuba nti oba oliawo mbu waliwo n'akasente akafuluma okuva mu gavumenti ebyo sibimanyiiko wabula ntaddeko mbu now Katolu Bwama avune n'agamba nti ebyo bye mutiitibya Bobi Wine wammwe mumutiitibiza eri n'ayogera n'ebintu ebingi amuvudde n'amuvuma okubeera n'emimwa eminene emimwa gya Bobi Wine agiyise gamwa omukazi wa Bobi Wine amuyise akakazi kino nno byemu ku nsonga oba oliawo nze zesikkiriziganya nazo mpola mpola. If we want to reason tutandika okureasoninga ng'abantu abakulu ebintu by'okweyisaamu amaaso n'okwejereka n'okwevuma nsuubira bya kito otherwise ate opinion ye ngisamu ekitiibwa kubanga ate musajja mukulu oba oliawo opinion ye esigala opinion ye munnange tunaagamba ki ekirala kiriwo ekiti Honorable ayinza okuba nga alina obusungu kubanga people power yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo emubulula mu kifo kye yalimu nga MP oba member wa parliament ow'Erubaga South ng'era nga munnakibiina kya people power amanyikiddwa nga Aloysius yasobola okuba nti amusiguukulula. Kino nno kyaleetawo emberebezi paka kati wetwogerera olutalo lukyagenda mu maaso. Nkugambye Bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior gamba bakyalibo ne bukyalibo nti fe abalidinga abalala ne baddirira era nga tukyabaweereza weekomire wano nkomawo nateera.